Ne banyabo buno si buwanguzi bwange, buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP, buno buwanguzi bwa bannayuganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North Constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu n'abo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongoyo ono gwe mulaba wano ne bano abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga bannakawempe North ne bannayuganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka North mbebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye Fugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira. Mbebaza nnyo abakulembeze b'NUP, President Kyagulanyi, Deputy Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Nambooze n'abalala bangi. Abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu, ba foot soldiers mwebale, ba residents ba Kawempe North mwebale, bannayuganda eddoboozi lyammwe liwuliddwa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukitegedde nti teri asobola kuvuga nga mbalaasi okuggyako nga naawe omugongo gwo oguweseemu. General Museveni musigale nga mumugamba, bwe munaamugamba ajja kuwulira, obwannakyemalira bujja kukendera. Bwe tuba bakulwanyisa demokrasiya tusigale nga tulwana nga tetuvaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basibo ne banyabo, buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu yokka kubanga bubaddemu ebirumira bingi nnyo okuviira ddala ku nomination. Mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jaati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu, ate n'olunaku olwaleero bye bibakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo. Nze suubira kana akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe. Sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling stations ne basambasamba buli kintu kyonna kyonna, ate nga bakubibwa amagye. Mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo. Bannamawulire bakubiddwa, bagobeddwa ku polling stations zonna zonna, buli omu abadde ajjayo akasimu nga agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamuggyako. With over 17,000 votes and the runners-up is the NRM's Nambi Farida with 8,000 votes. That's how it has been. And right now, as you can see on your screen, Luyimbazi Nalukola is officially being handed the reserve slip and everything that confirms him as the winner in the election. Yes. We thank you so much for having been part of the whole exercise as we covered it since yesterday and wherever we have been and how we held it. We thank you so much. Yes. That is how it has gone. We thank you so much for having been with us right from the opening of the ballot boxes, where the Electoral Commission started it, up to now, where they have declared the winner in the names of Luyimbazi Nalukola. Emboozi eno mbadde ngikoze emabega nga Luyimbazi Nalukola tannawangula, wabula nga mmaze okufuna obubonero, nga mmaze okufuna indicators eziraga nti Nalukola awangudde. Babadde tebannalangirira era ogenda kuwulira mu mboozi eno ogambe iyi Sajjima ate eno ogituwadde awangudde. Yes, mbateereddeyo eri nga balangirira, wabula eno mbadde mmaze ogikola ne balyoka balangirira. Already indicators zibadde zimaze okundaga nti Luyimbazi Nalukola awangudde akalulu kano. Bannanga ba NUP muyogeyoge, abawagizi ba National Unity Platform muyogeyoge. Buno obuwanguzi tobutwala nti butono, kiddamu. Buno obuwanguzi tobuyita obutono. Buno obuwanguzi bubaddemu obulamu bw'abantu okufa. Buno obuwanguzi bulimu amakomera. Njagala owulirize emboozi eno n'ebibaddewo emabega onaategeera. It has been a long
day, and we have come to the second day. We had some issues that arose while we were tallying, and I had cited to you the law that determines where the returning officer should get the results from. And I have compared the results that have been disputed with the ones in the accountability of ballot papers form, which is the second source that I should get results from in the event that the first source is in doubt. And I found that the difference was in one. The rest of the results from the ABPs have therefore formed the final tally. 15 polling stations did not return results. And of these, I have a report of about 6, and I'm yet to investigate what happened to the others. And the report was to the effect that these materials were destroyed, and therefore they could not be pieced together to get a result. And it so happens that it is from the area, some of these polling stations are from the area where we had the election of the directly elected directly elected councillor for Kazo Angola A. In other words, we do not have results for Kazo Angola A councillor. And therefore, the commissioner has tallied and is declaring the final result from the polling stations that have returned results. And I get to this declaration, therefore. I, Makabai Henry, being the returning officer for Kampala City Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, CAP 177, declare that the total number of valid votes cast for the candidates are as follows. Engena Maitum Edward Stanley, an independent candidate, got 22 votes. Kasacha Henry Mubiru of the Democratic Party got 100 votes. Luemba Luswa Muhammad, an independent candidate, got 240 votes. Luimbazi Elias of the National Unity Platform got 17,764 votes. Muchivi Sadat of the Forum for Democratic Change got 239 votes. Murerwa Hanifa Karadi, an independent candidate, got 381 votes. Musitwa Ismail of the People's Progressive Party got 39 votes. Mutazindwa Muhammad, an independent candidate, got 186 votes. Nambi Farida Chigongo of NRM got 8,593 votes. Nsereko Moses, an independent candidate, got 32 votes. And the total valid votes cast for candidates were 27,596. The total number of rejected or invalid ballot papers were 406. And the total number of ballot papers counted
were 28,002. The total number of spoiled ballots were 49. Accordingly, as returning officer for Kampala City Electoral District, and in accordance with Section 77, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, I declare Luyimbazi Elias Nalukola, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for Kawempe Division North Constituency, Kampala City Electoral District, and I have signed as the returning officer at this day of the 14th of March 2025 at Makerere University School of Public Health Auditorium at 20 minutes past midnight. Thank you. Abakulu abazze ne Council Luyimbazi Nalukola ne bamugamba Tereza katulabe embeera eno abadde abbye obululu 7 lulambirira ate nga bwokka si bw'abadde abbye wabula n'obululu obulala obuwererako ddala kasooke tulabe embeera eno. Sacha 0, Luemba 0, Luyimbazi 47, Mukiibi 0, Murerwa 0, Musitwa 0, Mutazindwa 0, Nambi 700, Nsereko 0. I'm reading what I have. I'm reading what I have. Wanono wazzeewo kaayana, wazzeewo enkaayana oluvannyuma lw'omwami ono okusoma ng'agamba nti Nambi wabadde afunye obululu 39 yabadde amuwadde obululu 7 era ng'eno ebadde polling station eya Mpererwe primary school primary school omukulu ono yakutte naddira ono abadde alina okufuna 39 n'amuyira obululu 7. Kino nno kijje abakulu mu mbeera ne bamutabukira era n'abikyusa. The rest of my knowledge I now read figures. Yes, that's done. 700. Have you read 700? Yes. Come and read it for me, please. I beg, no, come and read it. Yes, yeah. Go and read it. Because this is awkward. Well, come and read what I read. If you think it's a wild imagination of mine. Because it was read by This man is when God is reading that, that's yeah. This form with me. Put it there. You are not what I read. Did I read what you have read? No. Did I read what you have just seen? Eyo yembeera ebaddewo okusinziira ku bigenze maaso. David Lewis Rubongoya agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika n'agamba nti unbelievable that at this polling station Mpererwe primary school the returning officer just read that NRM got 700 nti
ekitakkirizikwa mbuku polling station eno ey'Empererwe primary school returning officer asomye mbu wa NRM afunyewo obululu 7 era n'agamba nti owa NUP afunyewo obululu 47 n'ayongera n'atugamba nti tebategedde oba tebategedde nti twasobodde okuŋŋaanya DR forms ezisoba mu 9 okitegedde. They didn't know that we have been able to collect over 90% of our forms. Agamba nti zonna tuzirina. That's why bano yengeri gye babbamu abantu, yengeri gye bagenda babbamu obululu. Agamba twasobodde collectinga DR forms kumpi ebitundu 9 tuzirina wano. Kakati tebagenda kutubba. Kitegeeza ekyo nakyo babadde bamaze obbuyiwawo. Naye n'embeera ezzeewo etuuseewo etya? Embeera eno ezzeewo nga akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM, akulira akakiiko k'ebyokulonda nziramu mu NRM amanyiddwa nga Tango Odoyi ng'amaze okuyingira, nga tannayingira wabaddewo emirembe. Bw'amaze okuyingira okkaayana ne kugenda mu maaso, era tulabyewo n'obululu obulala. Okusinziira ku David Lewis Rubongoya agenze n'atuteerayo wano buli kimu nga bwe kitambudde okutulaga nti buli kimu bakirina mu ngalo 5. So embeera bweti bwegenda mu maaso wakati mu kalulu kano embeera gye kabaddemu ng'amagye gaakawambye ku ssaawa 5 amagye gabadde gamaze okusalako ne gajjawo bannamawulire era media houses ez'enjawulo ne zitandika okuyita bannamawulire baazo buli omu addeyo okwewala ebyabadde biyinza okutuukawo kubanga bangi baakoseddwa, bangi baalumiziddwa. Kakati bano ne basigala nga beebeevugira ekintu kyabwe, nga beebeevugira ekyo kibawulira baagala. Njagala katono nnyo tulabe ku bannamawulire abamu abaakubiddwa, then nkukomyewo wano. Waliwo omwami ayina ebigambo byayogedde ku bannamawulire. Njagala tusooke tulabe munnamawulire ono, then ate nzije tweyongereyo. Katono nnyo tuulye ku bigambo bye omu kwabo abaakubiddwa. Munda nga nekwese mu restaurant emu angazaako kwekweka agamba wuyo omujeeyo nebanzijayo anaye bankubye omusajja nkubye n'amanyo gange muno bankubye batoni ku mumwa olabe n'ennyindo yange nerina obuseni wano bankubye batoni ku mumwa amanyo gange munda ne kamenyeka ne bankuba batoni wano ku mikono emikono gyange gizitowa sana nkuba gonze kubasooseeko ne bankuba nefukamira wansi nenda abasajja waggulu nga bavayo nga 20 nabo ne bakuba ku mutwe ne bakuba mugongo ne bakuba ku magulu. Wetuuse mu drone basoosezaayo taamale mu drone mwosangamu already abatudde bo nga bali omu balinze balinga mpologoma gwe bateekamu embooko enyookerawo. Nze bantutte bankubye engwala n'enguuba natomedde biki badde ankuba ku mutwe ekinyambye mbadde ne helmet eno naye agikubye neegoma. Kati ngamba singa embooka eyo ekutte mutwe olaba egoomya ekintu kino ndowooza singa banvugira mu kamatuka ka funeral service saawa eno naye embeera bweto bwebadde ku bannamawulire mu kalulu k'olunaku olwaleero akakawempe. Bannamawulire bakubiddwa ebitagambika, naye kino kyonna kugezaako kubba bululu, kugezaako kulaba nga bafuna obuwanguzi obutali bwabwe. Mu polling station nyingi tuzirabye baleese mamba baleese emmotoka ze bayita mamba ne baziteekaawo ne batakomaawo ne bagenda ne bakwata n'obululu obumu ne babukwata ne babuyiwaayuwaawo kifiiriza anti bo bamanyi babyedda. Naye ebiri Makerere wali we batadde tallying center amazima gali nti Kansolo Yimbazi Nalukoola alabika agenda kubeera nga obuwanguzi abwetikka okusinziira
nkiddamu okusinziira ku bye tulaba ngenda kubeera nga nkuwa wano abamu ku basajja ba NRM balina ebigambo bye boogedde wano ne ngamba naye eno nsi ki ensi gye tulimu etalimu kulumirirwa etalimu bantu bakulu basobola kukola bintu birimu magezi n'otunuulira omuntu mukulu ayina platform bamuwadde ali ku TV namba naye ng'ebigambo ebimufulumamu weegoga n'okwegoga olw'obusiru bw'ayogeza omutali yadde magezi omutateekamu yadde ka sense njagala kubeera nga nkuwa ebigambo by'omukulu ono byayogedde munna NRM lukulwe avuddeyo munnange n'ayolesa amagezi ge amangi agatagambika kubukedde TV yaabwe gye boogererako buli kye bawulira baagala oba kyabugwagwa oba kifaanana kitya bo boogera bwogezi njagala kubeera nga mukufunira wano osobole okubeera nga omanya omusajja afubutuse ebigambo munnange ebirungi ate tugambe ki tunaagamba ki njagala kubeera nga nkufunira ebigambo wano ebigenda mu maaso katono nnyo ku mukutu gwabwe ogwa bukedde osobole okubeera nga wamma obimanya era nga obitegeera omukulu ono kamukuteereko ku screen omulabe omanyi munnange bwe bakola bye balowooza nti bye byannaggwano yoyo omukulu ku screen gw'olabaawo omukulu oyo bamuyita njagala kufuna linnya lye bamuyita ekimunnemesezzaako ye statement ey'ekigwagwa gy'akoze nga bw'omulabaawo bamuyita Kyofa Togabye Minisita Mulamba agambye bw'ati nsaba mukomye ebigambo nti Nambi tagenda kuwangula Nambi yagenda okuwangula akalulu kano n'ayongerako nti ayongeddeko bino abadde abigamba bannamawulire abakubiddwa olunaku olwa era kyekindeesezza posti yeeno agambye bannamawulire mbawabula mukomye okwefuula basita bannamawulire mbawabula mukomye okwefuula basita sebo mukulu oyo bwagambye bannamawulire mukomye okwefuula basita kanjikulage ennyini waayogeredde ebigambo ebyo togamba nti omusajja muwanda bigambo mukamwa bannamawulire yeno posti bwati bwagambye ogirabye agambye bannamawulire mbawabula mukomye okwefuula basita yoyo Minisita Kyofa Togabye abadde ku mukutu gwa bukedde takomyawo ayina endala gy'akoze wano ng'ayogera ku NUP agambye atya agambye bw'ati agambye nti NUP yatidde ng'eraba omuntu waffe Nambi abatwala kwe kukola byonna bye bakoze okitegedde mbu NUP yatidde ng'eraba NRM omuntu waabwe Nambi abatwala kwe kukola byonna bye yakoze kwegamba NUP yaleese abasirikale bakube bannamawulire NUP yaleese kwegamba olaba ebintu n'owulira nga tebitegeerekeka omuntu nga tategeera naye njagala kutwala olabe ku mbeera eri mu kalulu mukwano gwange tosubwa bino byonna byengenda okubeera nga nkuteerayo embeera bweti bweri daba omuliro oguli mu kizimbe Makerere wali kekana katambi kenkuteereddeyo wano mukwano gwange